akwata luno olugalo lwa wakati n'akwata n'olulimi lwe naye abamu gundi waliwo gye tuyita gundi eno ego spread aba magulu ga mukyala ego spread in plumber kati omukyala aba yeebase gena mpola Edward the Great kutumiddeko nnyo oyo kyali wange nnyo akwagala Edward the Great kutumiddeko nnyo Swima Media kutumiddeko nnyo ego spread in plumber naye eyo ego spread gy'osookeramu omukyala aba yeebase flat nga awenjudde amagulu ge we bati kati gwe omusajja odda wano wakati w'amagulu g'omukazi odda kati eyo gye bayita ego spread naye byonna byonna we first test n'olulimi lwe tusooka otestinisa n'omanya ki ky'ogenda okukola kuba olulimi lwe lusooka omanya ki ekiri eyo wansi though ennyindo yesooka osimeeringa naye mu test olulimi lwe lusookayo kati n'otestinga n'olaba ki ky'ogenda okukozesa kati bw'omanya nti oli good to go then awo oba otandikira mu ego spread n'osooka onuuna omukyala bulungi then after bw'oba oli wakola plumber okozesa luno olwa wakati era lw'oyingiza mukyala we bati plumber yabeera atya anti eno okozesa olugalo luno olwa wakati n'oluyingiza munda mu mukyala mu pusi ye then n'omala n'oteekayo omutwe eno w'onuuna eno w'oluzinisa munda kati ekivaayo kyonna ky'onuuna olya bw'onywa so kati oyo omulunyi asobola okukozesa engalo bbiri engalo n'olulimi okumazisa omukazi naye awo tekiba nze siwagira nnyo omusajja mununyi kumazisa mukazi ng'amunoonya kuba aba agenda obwagazi bwonna aba agenda bufunira awo ate waliwo oba ogenda omulya agenda kumenya oba olina omunoonya amazzi ate buto kati wano kinyuma nnyo n'omulekamu looko n'omulya wali eri nga amazzi bwe gajjayo omanya otya nti no kati omuleseemu looko omukazi omuwulira omukazi gy'okoma omuleeta obwagazi gy'akoma okunyweza bw'ataka okunyweza ng'ofa obutoka kati awo oba omanya atandise obuwulira olulimi atandise odduwulira kati yiyo posita baagifulumizza dda another episode of the Truth Media. Yes, and about episode ya kumeka. We never count these episodes, but we should. Another episode with Senga Mutosali. Nakolwalero tuli ku the Truth Media to just go subscribe, like, follow. Yes, abantu bafabe mu Uganda we gasobola China by with Joseph Wali. Do it wali okubanga akikutuusaako mu buli ngeri yonna. Yes, by with Joseph. Awo China buli kyoyagala okugula kyonna kago Joseph wali okutaaza ate ku kyemmotoka ekyo kyaggwa twakisiringa tukiteeka ne tugamba nti Sula Motors mu byemmotoka ekyo yakimala Sula Motors kasotuka mu Makindye n'obuuza bana ngenda wa Sula Motors directions bazikuweebwa directly takyaliko nti n'omuto tamumanyi omukulu buli kimu kuba mu byemmotoka ate ye yakuguka Sula Motors Makindye yekka omuntu ogwo yakola ku byemmotoka kuguza kupangisa kibanja mpola kuswapinga okay ate mu abakyalo oyina ebizimba mu lubuto oyina infection oyina bikiba mwita jots jots herbal products wali okugira pressure ulcers akuyambako nyini bone namba kwezili oku Sally how are you ng'okubya omupale wagwan bali mwata wagwan damsi Mukama Katonda tolinaamu yadde olupatwa akatini bwe kati tonafuna omusajja akulya mu lupatwa njewa maze emyezi emikanga tsege musanvu tokola ki tekisoboka billa tekisoboka ladwe ejja kukuba teyina enkuba yagala so yagala kubuuzanga fala wasuze kaggwe mutompale sigwa musajja yange nkanaawe anyway tuli ku the Truth Media go subscribe follow ndine Sally yoli otya webukeeredde bwentyo ng'oli bwotyo biki ebigenda maaso biki ebitambula ku side eyo gy'oli bitambula bitya bigenda bitya nga bikwatagana kuki yonna ogwesenga bana balenzi biki bye bakola mu bukyamu bana bawala biki bye bakola mu bukyamu by'owulya n'oga nti nedda wano mukyuseemu anti kati ensonga bbiri ze basinga okwebuuza esooka emazisa ne romance
ebintu ebiri bitawanya abaana babulenzi n'ababuwala ddala abalenzi lwaki balenzi bokka ate temutugira nnyo ati yes kuba mu abakola ebiseera ebisinga mu abaturomansinga ate mu abatuzina kati kyovula saidi esinga beeraku mu abasajja kyovula ne waba balwana mu public olinga twala eriro basangako ekyo sikimanyi no video bulabanga oya naye oli navaayo tekibeera kirungi kulabisa muno ate aba yakikola yabayo omukazi agenda okyogerako kitegeeza ate wakikola mumaze emyezi emyaka 10 nga nkugamba gwali omulundi ogwo n'obutabaayo nze n'omukazi eyaŋŋamba twali tunyumya naŋŋamba ye bukyanga abawo mu bulamu alina katoba emyaka 3 mu emeka mu bulamu bwe yakatuuka emirundi 3 era nakyo kisoboka kati waliwo abatamalangako ebyaddala nga ye tamalangako kacyanga afumbirwa musajja gw'alina neva gwe w'omumazisa weegeza wali nja kutuulako wansi mubuuzi mugambe nedda njagala kati tubeere b'amazima mbuulira wali bukyanga tubeera ffenna wali ate munyiiga ebiseera ebisinga nedda kati ngumye sijja kunyiiga ambuulire wallahi mmanyi nyinza okuba nga neefunugula nga sina kyenkola ate nga tuli bangi muli bangi naye kyemanyi abagobera live zange kuba abasinga bakozesa byembagamba abasinga kuba oli ayinza ovaayo n'agamba Sarah weebale wankolera kino nakino nakino kati waba agobera live zange aba asobola okutegeera ki kyasobola okukola mukwano gwe ne mukyala we kati most of them abasinga ntera nnyo bagamba ebintu nga bibiri kati waliwo kibayita olulimi n'engalo the tongue okwogera olulimi oba the tongue olulimi oddukozesa mu mukwano gwammwe luno oddukozesa mu mukwano gwammwe so kati naye kiba kizibu muko kuba waliwo abatagwa wansi waliwo abagwayo kati ne weebuzwa atagwa wansi agenda kikola ate muzwa kasola mutuuza nga sigudde wansi osobola naye ate oyo aba agenda yitira mu saidi y'olugalo nga lwokozesaayo kati ate abasigadde baba bagenda yitira aba asobola oyitira wa mirundi 2 olugalo n'olulimi byonna nabiteeka mulundi gumu waba ali wakozesa asobola oddukozesa waba anuuna omukazi omanyi kibayita plamba plamba bamanyi be bana plamba mu kunuuna omukazi waliwo sitayo gye bayita plamba neno ogambye plamba banemanyi bana bakola amazzi nsaabo ati era abanga ali mu kunoonya amazzi g'omukyala kigulaba bagita plamba style ensakini kati oyo ye aba mugwi wa bakuli ng'akozesa olugalo n'okunuuna omukyala before ebyo byonna nga tebinajja tusookera mu romance jjukira wabawo simple ne hard kati esigenda agendayo nnyo naye kati wa romance ng'omukyala abasinga baba agwa wansi agenda romance amunuuna okuva ku mutwe waggulu paka eri wansi ku bigere kati sometimes bw'oba oli munuunyi okkirira bukkiriza onuuna okkirira ng'oli muki ng'oli munuunyi onuuna okkirira paka w'otuuka w'oyagala kitegeeza anuuna ennyo bamuyita omunuunyi ndowooza kati w'otuuka kwawo paati eyo gy'oyagala onuunamuko kati tugambe pusi y'omukazi akwata luno olugalo lwa wakati n'akwata n'olulimi lwe naye abamu gundi waliwo gye tuyita gundi eno ego spread aba magulu ga mukyala ego spread etya ego spread in plumber kati omukyala aba yeebase genda mpola ego spread in plumber awo bogasa style bbiri kuba ali nga mukulwana wono gamba ego chronic snake style kati Edward the Great kutumiddeko nnyo oyo kyali wange nnyo akwagala Edward the Great kutumiddeko nnyo Swima Media kutumiddeko nnyo abantu abo baagala ebintu bino ababiri abo
gundi tugambye ego spread in plumber. Naye eyo ego spread gy'osookeramu. Jjukira oba oyogera ego spread yeriwa anti omukyala aba yeebase flat nga awenjudde amagulu ge we bati kati gwe omusajja odda wano wakati w'amagulu g'omukazi odda kati gye bayita ego spread. Naye byonna byonna we first test n'olulimi lwe tusooka otestinisa. ego spread in plumber osooka testinisa lulimi n'omanya ki ky'ogenda okukola kuba olulimi lwe lusooka omanya ki ekiri eyo wansi though ennyindo yesooka osimeeringa naye mu testi olulimi lwe lusookayo. Kati n'otestinga n'olaba ki ky'ogenda okukozesa. Kati bw'omanya nti oli good to go then awo oba otandikira mu ego spread n'osooka onuuna omukyala bulungi then after bw'oba oli wakola plumber okozesa luno olwa wakati era lw'oyingiza mukyala we bati. Plumber yabeera atya? Anti eno okozesa olugalo luno olwa wakati n'oluyingiza munda mukyala mu pusi ye then n'omala n'oteekayo omutwe eno w'onuuna eno w'oluzinisa munda. Kati ekivaayo kyonna ky'onuuna olya bw'onywa. So kati oyo omulunyi asobola okukozesa engalo bbiri, engalo n'olulimi okumazisa omukazi. Naye awo tekiba nze siwagira nnyo omusajja mununyi kumazisa mukazi ng'amunoonya. Kuba aba agenda obwagazi bwonna aba agenda bufunira awo ate waliwo oba ogenda omulya agenda kumenya oba olina omunoonya amazzi ate buto. Kati wano kinyuma nnyo n'omulekamu looko n'omulya wali eri nga amazzi bwe gajjayo. Omanyi otya nti no kati omuleseemu looko kuba kati oli ayinza obbikola. Anti omukazi omuwulira. Omukazi gy'okoma omuleeta obwagazi gy'akoma okunyweza. Bw'ataka okunyweza ng'ofa obutuka. Kati awo oba omanya atandise obbuwulira olulimi atandise odduwulira kati. Kuba baba batamanyi ddukozesa. Bwakkuba olwo yo siri wala kyolagawa. Ekyo kikolebwa wali nga omutuuse ku ntikko. N'ovaawo. N'ovaamu kijja kiba kimunyiiza nnyo. Kati awo we tugamba nti nno owa pulamba oyo aba wa lulimi na lugalo. Kati bwe tuzita kuba neeno abatalukozesa lulimi. By the way waliwo abaki bayita under the hood. Kati awo bo banuuna mu asi y'abakazi. Anuuna byombi. Wansi ne waggulu. Nayitayo. Kati eyo under the hood yaba n'abalalamu. Kiki? Anti nze nkugamba mazima. Oba under the hood tugireke. Kiga ate nkulimbe. Babikola. Omanyi omukwano. Kyekigiisa under the hood. Kyekikola ki? Ekigiisa under the hood. Anti aba akunamiriza waati. Eno oba omutaddeyo wansi ekintu eno ng'akunamye. Hood kiyinza okuba ekikoofiira kya jampa oba hood in the homestead bebeera banne nga ku kyalo kw'okulidde. No. In the hood kati bakuba nti wano wetuli tetulina abavubuka bangi naye olwa tulina abavubuka we bakuŋŋaanira ssenta bye bayitawo hood. No. Kakati tugiyite from behind. Nze bw'ogamba hood ebinzira mutwe byeyo bibiri naye ntegera nnyo kiri ekya gundi okuba we tukulidde nga tuli oli bw'ayita n'agamba abahomies bange twakulira ku hood ye gundi home dogs okitegeera. Si yeyo mukwano. So kati ompaddeyo ekyokusatu kirowoozo badde zibanyi bibiri sigera ku kida under the hood kale tugende ku eyo kati ojja olabira ono munnaffe gwe baalaga vidiyo tomumanyi amuleke leka munne bw'ojja olabira ki kera maaso genda maaso aba ava eno waggulu nga wakkirira mukyala asobola n'oteekayo olugalo lwe nalwo n'alukozesa ng'eno wamunuuna ng'eno ate wanuuna eno waggulu ng'eno alukozesa eno wansi muhudu ng'alimu eyo sitayiro eni gyegambye kati eri tuyiteyo muhudu kigambo tetukyogera tuyiteyo muhudu kale eyo so kati awo aba asobola okukombayininga eno waggulu nga neeno olugalo lwalukozesa eno wansi mu pusi y'omukyala so kati waliwo abo nabo
nga zombi hold zombi aziri mbizi mukama katonda na alukozesa eno wansi eno naanuna waggulu kati ndowooza okitegedde bulungi mukitegedde bamikwano so kati awo sometimes ate abo nabo balalamu amanyi okuspicinga omukwano ebintu si bingi kaba katini nnyo weekatye nekanyumibwa omukyala oba omusajja kyonna kyoleese you don't supposed to do much just katini weekatye obuntu obwo obutini obwo kuba ekisinga abantu abakazi bye basinga okulangira abasajja byebintu ebyo bukyanga mbeera naawe sikolanga gundi bukyanga tonkolanga gundi tontuusa kigambo kuntuusa ekyo kintamye buntu obutono obwo bwenjagala osooka onnyonnyola abantu bwe bateekeddwa okukola ate abukutte obulungi n'akikola nekigira yes kati nga tunagenda ku lulimi wawangamye muno okozesa olulimi n'olugalo kati njagala osooka ompeeyo obugundi tips kuba obuntu obwo obutono omuntu bw'ateekeddwa okukola nga bali mu mukwano kati okulaba nti omukyala abeera satisfied anti kati tusookere ku communication ekyo ekyokubiri woba mu romance you communicate ne woba oli mu kwegatta you communicate ekyo kirabika ng'ekinene naye kitini omuntu osobola omubuuza what do you feel kuba abantu abamu they just go far nga tayogedde omusajja ateekeddwa okwogera ateekeddwa mbadde banyi mukazi yayogera naye omusajja ebiseera ebisinga wayogerera waliwo kye bayita oseereza omukyala kati eyo asobola okwogererayo kati naye ne wano mu romance kisinziira muli kuwa wawe muli relationship yammwe eriwa okwogera obulungi kuba waliwo abatya kati ekirala waliwo so ekisooka communication erina okubeerawo muno olina omubuuza nti waagwana oba mukazi oba musajja teekeddwa omubuuza nti waagwani waalipa kati ekyokubiri kibeera nnyo ku gundi ku saidi eri ey'abasajja abasajja jjukira mu abatu abasinga be banoonyeza abasinga abasajja mu abajja eri abakazi bajjawo azini mu abajja eri abakazi mu abakwana abakazi abali mu bibye tabiriiko gwe nojja n'oleeta amaalo ge omanyi sexi si buli wenkulaba sexi naye waliwo kye bayita cuddling gimanyi kati n'ekyo kitono nnyo eri abakazi I mean kinene nnyo eri abasajja naye ku mukazi kitono kuba abasinga baba bakyagala kati bwe tudda ku saidi yaffe ey'abakazi sokolindeko abakazi baagala nnyo cuddling ate ffe temukifaako cuddling n'oba ojjasa otudde bwoti osobola okukwata muno n'omunywezi nemba mutambula butambuzi n'omukwata n'omunywezi kati bireeta obwagazi kati ne tubeerawo waliwo ku saidi yaffe abakazi tulekera nnyo abasajja ate okutusaba omukwano kati ne tuleka ne tutamanya nti ate kitini kisanyusa nnyo abasajja nti nga we nakweza message negamba njagala leero tweri kati ate kisanyusa nnyo abasajja ate ku saidi yaffe kinene by the way kinene naye ate osanga omukazi ng'ategeera omusajja ye talinda musajja musaba asobola okwesabira omusajja kuba aba yamutegeera aba yamumanyiira naye kati kizibu nnyo eri abakazi abasinga omusajja nti leero 2% kwa 100 osanga 2% abasobola okugamba mbuno mpaako njagala twerye leero twezine sitayiro eno oba twezinire eno oba tugende oba jangu ewange twerire eno so kati n'ekyo kinene nnyo eri ffe kati ate kimuku saidi yammwe kitini ate kibasanyusa kati wabawo kye bayita okugifutinga oba nkugifutinze ki oba nkugifutinze ki naye ate ku saidi yaffe kinene nnyo eri abasajja ate ku saidi yammwe nammwe muba mukyagala okubagifutinga anti mwe mulina ekikwate mbu omusajja alina ogifutinga omukazi abakazi batona bagifutinga abasajja era baba bayomananga omusajja yadde okumpayo n'akalabo n'omubuuza gwe wali omuwaddeyo kirabo ki kati obwo butono nnyo eri abasajja ku saidi yaffe kiba kinene nnyo ogifutinga omusajja era mu bitundu era n'agifutinza alangira wano mbadde muwa ebirabo byange kinene nnyo gye muli
nnyo. Kati waliwo kye bayita okuyiiya mu mukwano gwammwe nti leero tuyiiye kino tuyiiye kino, kati kirekebwa nnyo eri abasajja. Agamba gwe alina okuyiiya kino, gwe alina okuyiiya kino. Okuyiiya ki mu mukwano? Tugambe leero ndeese kano, leero enkya ndeese kali, luli ndeese kali. Ate kati ebiseera bisinga abakazi sigenda basalira musango. Omanyi lwaki? Omukazi bw'ayiiya n'aleeta style, omusajja amubuuza wagiggyeewa. No, kati gwoba musiru okubuuza omuntu wagiggyeewa, gwe byonzina buli lunaku mbikubuuza obiggyeewa. Anti kya butonde omusajja okuleeta ocreating. No. Wesitabireeta ng'onyiiga. Wesikola ki? Wemba sibireese ate ogamba gwe nga toleetayo. Obowa. Abobobo. Kati lwaki oba olondoola? Nze ndondoola by'oba oleese. Kati nze kati ng'osirika nga bikulumire omwo. Kati oba otandise kunnondoola nga nkoko. Kati ebintu ebyo ebitono bitono naye erudda ku sayidi z'abasinga biba binene. Kuyammwe oba kuyaffe biba binene. Naye ate biba binyuma nga oli aleeta ono aleeta. Oli akola kino n'akola kino. Tuddeyo ku lulimi ndowooza kuba kategedde. Kati olulimi olwo enkozesa yalwo mu mukwano mubiri gwonna omuntu sayidi katusokere oba ku sayidi y'omusajja. Ku sayidi y'omusajja nakibanyonyodde. Aba aweddeyo? Taba taweddeeyo naye waliwo bano ababa b'empitanze ba genero. Bo baba bazina ng'ate no we baddayo wansi nga we bakozesa olulimi still. Kisoboka? Kisoboka mukwano. N'obuukayo n'oddayo? Naye kikozesebwa nnyo ku bana abakyala balina emisino eminene egiri kungulu. Naye oba toguyina ng'ate oyina enfuli ziri empanvu kiba kijjaziwaliwamuko omusajja. Kuba guno gube eno kungulu ate eno wansi we waba ki oli omukazi. Kati oba oli omukyala omusino gube eno waggulu tegukwatibwa nnyo gano amazzi agava eno wansi. Kati abasinga bavaayo ne baddayo ne bagunuuna so that omukyala asobole okuba nga atoba obulungi ate afiiringa buli kimu ky'oba omukola. Kati obulaba bavaayo ne badda mu lulimi era still. Kati ate era waliwo gw'osanga nga yenna amulidde agenda avaayo era yenna amunuune nga waali. Ate ne paati z'omubiri owalalawo ekyo kiba kizibumuko kuba kati tugambe oba kiisi matu ne breast z'omukyala n'amabeere nipples. Kati awo naye nze saagala matu gaba ganyonyogera. Era ekigendera kiba kisi kya kunyonyogera. Biba tebinyuma naye waliwo abaganuuna abasanga nga baganuuna naye kuzezo patsi naye era tebaziwaamu nnyo ng'eri wansi. Ekitundu ky'omuntu ekisinga okuddugala ge matu oba oganoonyaamu ki? Kati ndowooza gabeeramu wax. Nempoziko ne toys obugwere bw'abakazi abasajja abasinga babunuuna but kisinzira mu masaagi. Sinuunangako ku bugere. Bunyuma ddala nga eno onuuna omukyala obugere ng'omuvuunise bw'oti omunuuna obugere bwe then nga gino emikono gikwatirira eno wansi mu bukazi. Alina okuba nga yeebase atya? Nga yeevuunise. Nga yeebase ku lubuto lwe? Then gano amagulu n'ogasitula ggwe oyinza ositula okugulu okumu nga koonuuna nga koomasaaginga ng'eno nga omukwatira n'eno wansi nga omuzinisa wansi. Kati ekyo kikolebwa nnyo mu masaagi. Omusajja omasaaginga omukyala bulungi. Kati n'omunuuna okuva ku bugere bwe n'ojja n'omubinulamu we bati kati gye nayise under the hood n'omubinula n'omunuuna nga ova eno emabega we w'amabina ge. Kati eyo gy'ova. Kati abasinga bava eri ku magulu abasinga bava eno waggulu. Ate omukazi? Omukazi ku lulimi abasinga abakazi tebanuuna basajja. Lwaki? Abasajja muba mutungununa. Ndowooza muli akamanyiro ke mulina. Si kamanyiro. Yo ng'omusajja tawulira nti omukazi atunguna. Ffe tunaaba. Ebisajja tebyagala naaba. Oyinza otuuka akana gamba naaba nze nanaabye. Ng'omusajja yagamba. Abakazi gye bali. Abasajja kizibu nnyo okulya omukazi nga tanaabye. Kuba ayinza mweyogeza ne mugamba mmanyi gye wayitidde nze mmanyi gye wayitidde.
Nedda ate musajja aba mutuufu. Muyitira wangi. Iwaje tuyitira nze manyi gye wayitidde. Nze onsanze waka. Manyi gye wayitidde. Nange onzigye waka mu ddakiika 10 mba ntuuse. Nedda nnyabo. Oli akugamba nti nojja kujja ku ssaawa 8. Ewaka waabwe oba ewe n'avaayo ku makya ssaawa 4. Ezo n'essaawa ezisigadde abeerawo okutuuka w'oli. Mba n'ebyokukola. N'alyoka akugamba ku ssaawa 7:30 nti nsimbudde. Kumbe yasimbula dda n'ogamba gwe dakiika 3 watuuse. Oba oyogera bw'otyo. Basi manji wayitidde mu batuufu. Muyitira wangi. Kati anti kivuga abakazi abasinga tebanuuna basajja. Gwe bitaliiko kwetegeka otukalinga okutama bukutami nga bayitamu. Basajja batuufu. Basajja batuufu. Naye fe abakazi ye ensonga lwaki abakasajja muba mutungununa ate omukwano gunyuma toyina testi yonna ku mubiri. Guba kutungununa siwe banga olunyonyo. Nga supu mumuwuuta. No, otegedde eri mmere yakulya. No wano bo. Gomanyi gye bayita onnuuna. Bano baddamu baba bateramu kirungo. Tebinyuma. Negwe sokoleka ebyaddala abasajja batusinga batukununa. Ntungununa. Kitegeeza abasajja abasinga tebagala naaba. Simanyi naye munaaba omulundi ogwo gumu. Muki? Mu lunaku. N'abawala. Nkugambye omusajja kugamba genda onaabe. Ate n'abawala abasajja tebamala nagamba abawala. Yo omuwala ebiseera ebisinga watuukira asobola ogenda n'anaaba. Njagala kunaabako. Ng'omanya alina gy'ava. No, aba talina gy'ava. Just aba ayagalayo otuuka omunuuna oba okutuuka omulomansinga nga talina eri body test embi ey'olunyonyo. Kitegeera. Kati kyobulaba ye aba yeewala nnyo ekyo. Naye kati kyobulaba abasinga tebasobola banuuna ku bode kuno abakazi. Ffe tetusobola nuuna abasajja ku bode zammwe. Kyobulaba emirimu egisinga tugibalekera. Otuuka ku bolozi y'omukazi. I mean ku y'omusajja. Nga konna katungununa. Kaliko olunyonyo akasolo kamwe ate akali. Nga konna kanu katungununa. Sausage abagiyitaddeko spice. Mu spice. Osobola okulya eggye litaliko munnyo. Owa lisoboka. Ne batono abalirya. Anti lisoboka. Katono munnyo waguteerako ddala omulundi gumu. No, muteba kye bw'olina onnaaba naawe. Nze nange oba onsaasira oba oyagala buli kimu okikole naawe oba olina onnaaba. Kituufu. Kati awo biba binyuma nga nkuusi kwenyinyala tonnenyinyala. Naye we mba nkutuuseko ne nkupokombako olulimi. Otusooka tuteekako olulimi anti. Ne nkuwulira nga oli bode ye eriko olunyonyo. Nalooza akagalo ko kano kakola nnyo. Buli kaseera ke katambula kati. Ka mugaso nnyo ku mubiri gwo. Kati gw'osongamu olulwa osongamu wewa. Naye nga kali flexible nnyo. Nkegendereza. Kakozi ka mirimu. Kale kankozise luno. Era terujja ojja kukomawo kano. Kati. Genda maaso. Olaba ye? Ebiseera ebisinga mmwe muba mulina okunaabako nammwe kale omukwano nnyuma. Kuba naawe oba oyagala romance. Tera tayagala romance. Oba omwagala. Mukole bulungi nkunuune buli wamu naye nga si kwenyinyadde. Kuba waliwo omusajja gw'onuuna akasolo ke nga tosobola wanda malusu ng'ogenda gamira. Yes. Kati era nammwe kumwe abasajja ye waliwo bw'otuuka omukazi n'omunuuna nga buli ky'onuuna okimira bumizi. Oteekeddwa omira? Oba lwaki oba ogawanda? Oba aze kumpandulamu malusu bulaba abamuto by'obuliri. Obuliri bwonna n'obuwandulako amalusu. Kati kyo ekyaba kyakutuuteyo kumpandulira malusu wansi. Zigalwaza infections. Kati ate nze mba ngenda kufuna basina kulwala infection mu kamu. Wemba sirina infections lwaki oba ogenda zirwala. Kati ate lwaki Mukama Katonda. Anyway, genda maaso naye kintu ekyo. Mira amalusu ago. So kati omukazi waba anuuna ebifo ndooza 3. Omusajja asobola okunuuna nipples z'omusajja poziko ne wansi we akasolo ke waba ali good to go okakozesa. Kati yo omukazi etakozesa eri gundi behind the hood. Nedda.
kanaawe manyi omuwatu agwa mwogo we guba gulimu ki lwaki mmwe mwenyinyala nga temwagala abenyinyale nedda omanyi omusajja okukunamira mwenga mukunamira bannamu ffe kiri nnomo kati gwe nkunamira otya gwe okunamira otya omuntu ekinyuma babuuze comment section ejja salawo kyova olaba nze sisobola kugendayo okusimanyi behind the hood fe abakazi tuli bayonjo naye awo osanga ebbina ly'omusajja nga lirimu babiyita byoya enviiri enviiri ze zino saggalo ntabule byoya oba kale gegena n'ebyoya nga konna kajjuddemu ebyoya wakati wa kabiri kati ng'onkunamira otya otyo ate muba abakyafu muba muddugala wabanga eno empale yeeno ya black tegeza wagendayo nedda oba omuntu omulaba naye abasajja abatini nnyo abasobola okunama omusajja namukola ki kyova olaba wetubeera mu 69 omukazi yabeera waggulu 69 ete yene gundi omusajja n'abeera eno nga nuna omukyala n'omukyala n'abeera eno nga bamununa kati omukyala yabeera waggulu n'akunama eno mukazi kati lwaki omusajja asobola kyova nkugambye asobola kati saagala ongambe nti omusajja asobola mpoziko baneeno bagge baleke sagala nabogera tubalekeera gwe ongambye kati ebifo biri 3 mukazi kati naye omusajja poziko ebiri mainly kiss ne wansi naye kizibu era omusajja okumunuuna mu chest yawo kyoba nagambye oba otungununa baba batungununa abasinga naye oba oli munaabako ddala muunya n'enkwawa kati omukazi tasobola beerawo ng'anuuna omusajja ng'owunya enkwawa ezo jjukira akasuka bakakuba siggwe naye abasinga abamuye kati kyoba zino dieza kiziri kipu mutwalo nkwano diyo mutwalo fyumu 5,000 nedda nze nkugamba amazima anti siwakanye naye baba balimba agambe bigamba nze kali awo omutwalo ogukwata n'oguzannya mu zzaala ne buli lunaku naye nga ddiyo ogenda kugimalako omwezi lwaki togula ddiyo munaye buli omu aba ne pulaani ze z'aba ayagala ku sente ze omukazi aleme kuwa zikisi ziri embi olw'okuba enkwawa anti kati kyekyo so kati bwetuddaku eyo paati abasinga tebagikola eya chest ye kizibu era baayitawo buyisi paka wansi ku gundi y'omusajja kati aba akozesa guno omukono poziko n'olulimi byaba agenda okukozesa kisinzira ye yamanyi yawo engeri yaba agenda obikolamu naye akozesa mukono na lulimi byokka olinayo ku gundi tugende ku byewaleese maama genda bakukola ebintu kulamire omukazi mu vidiyo eno abasajja tukoye omukazi okuba nga mwawukana ekigambo abakazi ekivumo balina kimu kumala buli ayawukana n'omusajja ekigambo akukimu ekivumo kimu tomalaako tomalaako yafuuka tomalaako mbadde tontuusa yafuuka mbadde anti kati ebyo mubikolera bali abakazi ab'ebbali si ab'ewaka ab'ebbali nga naye akoye omusajja naye byamulangira nze simanyi lwaki ate ab'ebbali mubakolera emirimu gyonna ne mugikola naye kati kiko n'abawaka baba baketinga tu comfortable waliwo sabu abatabowa gye bali be batono ate ekyo kyokkiriza bagetinga tu comfortable ddira ne zifuuka ddira ebigoye ayambala bitaanatala gapala ayambala ga mothers union ate bw'oba omugulira naye by the way guys you should learn buying
Bonniko obukuba ng'omuwala eri abwambadde bugulire naawe ow'ewaka. And these sneakers are cheap. Kasanvu ku mutwalo. Tiktok okuziberako okwo ng'abaana baziranga. Anti obuzibu ye yonna sayidi gye buli. Otuuka ku mukazi wadde wabeere waba atuuse mu maka g'omusajja tugambe ekizibu ate nze olaba nze wemba ngenda fumbirwa oba wemba ndirifumbirwa nze saagala bano bantu simanga abewaka kuleeta baganda bo obeere waka wange we tuba tetunnazaala nze naawe fe abalina obbeerawo si bano kukyala kumalawo wiiki ebyo bye bireeta okutamya omukwano gwammwe muyina okwezinirako mu ntebe muyina okukola kino muyina okukola naye abo abewaka ab'eŋŋanda be muleeta buli omu abeere mu maka ge kisege no kati muzadde abaana kale abaana bato oba bakuze abaana mulina ebisenge byabwe naye bano njagala laba TV njagala kola kino njagala kola kino kambuuze oba tonnafumbira babadde baba babeerawa kyekyo kyembuuza akakajanjawo oba kange oba ka musajja saagala kabeere maka buli omu abeere ewuwe simanyanga holiday kuwummula luli mbadde muwulya wanga tetunnakola maka nze era musajja owange mba njagala twezineko mu ddiiro naye eva kisenge kuba ewaka baba balemesa oleese nnyazaalawo simanyanga maama wo abeereko ewaka talina wuwe nyemanyi ozaala omugobi nze abooluganda bago bakiryoke naye nyazaala muleke abeerewo ennaku bbiri addeyo no talina wuwe ajja akyala olweggulo atambula agenda it is okay bwegamba aba wakukyala akere bukeezi bayolweggula agenda omukwano gwammwe okuba nga gubowa buli lunaku ne muyomba ne mukola ki olwefuba famire eŋŋanda n'ebyo nyeegyo emikwano gye muzunga nagyo tuva nze saagala maidi wange nange maidi nedda maidi simanyanga baluganda kujja wumula ebyo nze njagala okwegatta sijja kulimba kati awo tozinga nga tunaagendanga mu loogi ate ku nyumba yammwe gye mwefunira ate munayo ewuwa oleesa ab'eŋŋanda bo bonna waka nze mba sirese bange naawe waba otolina baleeta ge mazima ate nkulimba baje bakyalo olweggulo baddeyo abo simanyanga nti nno muganda wange azze waka onzibira omusajja muganda wo abo ate abo baba bazibu sima n'ab'emikwano abo oleese mukwano gw'omuwala kuba mwe muteguka mangu oli kusimba eriiso eryo n'akulaga ennyuma obatabukidde bakunyiiza dda nze mbiraba nnyo bayirawe mbiraba nnyo nina ensonga lwaki njogeddeko bitsoke byogereko kuba bihapeninga kati nina ensonga kuba nze kennyini kyantuukako mukwano gwo muganda wo owaaye nze nkugambye n'akubbira omuntu gwe jasino kyantuukako ndooza mu bifo bya mirundi ebiri mukwano gwange twagenda ewa bbaawe kati ate bbaawe n'akwana nze ate neŋŋamba so alya mu bbaawa mukwano gwange nagamba mukwano gwange ate ye n'anyiiga bwe bali kuleeta gundi eyo mbuuza nga fala lwaki actually abawala mulina ekizibu wembeera boyfriend wo nenkwana mukwano gwo mukwetaasa n'akugamba ino boyfriend watandise okunkwana okungamba ebintu byessategera ate gwonyiga bunyiizi n'onyiigira oli akugambye anti awo nange kyekinzo abanga agamba nze amwetege anti nange sikitegeera gambye twagendayo bwalina budde bwa kiro twali tuva namubbala boyfriend we n'amuyita boyfriend abasajja muli baka namukola atya mpaka boozi tugende masoko mpaka boozi ako kyali kitya kale kyali bwekiti twali mu bbaala boyfriend we n'amukubira essimu namugamba ndi ne mukwano gwa namugamba kyangu naye netugenda ewaka kuba naye bwe twabasangayo n'emikwano gyabwe twabasangayo bakwano be ne bagenda zalinga ssaawa 10 ezekiro ne bagenda kati netwebaka ku buliri ne beerya nze nga neebase ku buliri bwe bumu mwebaka abantu basatu ku buliri bumu
Mwaleeta obuzibu. No, Genda maaso. kuba fe abazinya tugamba mugende mwebageza njja kwebagenda omuti mu ntebe. Kati ndowooza naye yayima nnyo. Ye kennyini kati nze n'omuvuka yakikola akigenderedde gw'osobola okukola kyo kunawo okuba interested. Baina nze saawulira kuba mukwano gwange yambuuza walina kye wawulira mugamba mwerya. Nagamba yengamba sayina kinnakimu kuba nali nkooyenze. Omuvuka yali tamanyi kyakola. Ate obudde bwali bugenze ssaawa 10:11 ne bakalumusu. Omuvuka yali tamanyi kyakola. Kati mbeera awo oba ennamba yange yagijjawa simanyi oba oyo ye yagimuwa. Mukwano gwe. Oba yakubirako ku nnamba yange n'akubira boyfriend we. Boyfriend we n'asigaza ennamba yange. Ate eyo mistake. Kati awo nawo bwe wandooza we yagifunira. Eyo mistake nnene. Okuddira omuvuka gwe yagala n'oddira mikwano gye mwana otandika okukozesa ennamba zaabwe mwokubira boyfriend mu gwe tolinaako kamupaako mukubira. Tomanya ani agenda kukubbira musajja. Embeera ndi awo ndaba message ku WhatsApp. Ngamba kiwala gwonyirira biki nemugamba mukazi wo ng'ate ansinga tabbumu kuba oli alina amataako nzisina gabina anaali omuntu era taninka bw'ati amuwa n'ebitakwatagana kati nga okimanyi omusajja asobola okukuwala nawe newetwe n'ogaana ebintu byangamba byazze ddi ku mubiri gwange tobirina kale oli muneneko kunzi anti kye ŋŋamba kati bye yali akugamba byali bijjirawa ate nze nga ndi mutono ndi muwanvu oli mumpi kimpi gy'oli muneneko ate mumpi kati naye alina amataako ge yakula bulungi si munene nnyo ekiri awo naye munene bulungi kati ne mugamba olina omukazi nayamba oyo sijja kwogera linnya nagamba oyo just mwagala naye naawe onkolera ebintu byo koze abasajja nno okugambako mukwano gwange nakitwala we batyo kale kati laba omusajja wankubira essimu ne mugamba olaba wuuno ankubidde gamba kamuteeke mu lawudi owulire nemuteeka mu lawudi omusajja n'ayogera nambuza oyo waali awo ne mugamba taliiwo nze ndi wakanzeka no nayagala omula kuba oli yali alowooza nze amubbira waliwo wamugambira yasooka ne mugamba wuuno ng'atakkiriza nagamba jangu ndabeko ne mugamba sikyajjukira nno wuwo nagamba ngenda kuweereza location oba wa boda akunone mugamba alwedde okuteekamu namugamba kati mu kituufu yali agenda kwagala oba gyesera yagala kulyamu buli era kati oba osuubira kuweza muwendo bakwano boyo bonna nabayitamu oba olowooza oba osuubira kera bye muba mukola kuwulira ono testi ye nakuwulira testi y'oli nakuweza muwendo atalekowooza oli awo gambe alina mukazi we alina mukwano tonyumya wewe namumala kati bambi n'abiwulira byonna n'atabuka ng'atabukira gwe oli tusimu kwennyini ng'oli awulira nensooka nemuggyako namugamba ndowooza owulidde kati ate omuvubuka nakubira omuwala nambagamba kansooke nze nveewo wano nembaviira kati ate ngenda okuddamu olaba omuvubuka addemu ankubira nambuuza lwaki oyo oba odda oyogera ng'oyo waali nemugamba munaye nze sobola kwegadanga nabbawa mukwano gwange ate gwe mmanyi obulungi nti mweyagala kati oba ozze tutabula butabuzi kati awo nemugamba nze ekyo kinalina okukola nali sobola nze kwebaka naawe kati omwana yategeera ensobi y'oli kale ate naffe abawala twenyumya nnyo nti bba wange azina nnyo alina akasolo we kati biki yalinga abinyumya nga nnyumiza kati singa nze nange nali njagala testinga bbaawe labe bwe yayogerwa bituufu nandigenzeeyo naye engeri gye yali close friend wange nnyo ningamba nno naye ng'akunyumiza buli kimu kyabakola yannoonye ate ng'awaana olulimi lwe nakati lukyakuli mu mutwe olumanyi no yabyogera n'awaana olulimi n'awaana akasolo byonna nga biri fine ku ye ningamba singa nali njagala nandimulidde nga tategedde naye nagamba n'oguma
Ambyesonyiwa. Ate nze ensobi abawala basinga gye mukola mwenyumya nnyo. Bawanga nkolera kino bawanga mikwano gyammwe. Kati tomanya mukwano gwo akwagaliza kakwagaliza. Bwe buzibu. Bwe mujja komekereza mukwano gwange yanzibira omusajja. Naye obuzibu nga bwava ku ggwe. Kunyumiza mikwano gyo nti bawanga mpa kino, bawanga nzina bw'ati, bawanga nkola kino. Kwegamba ebyo byonna mu byenyumya temubaayo na kyemwerekera. Temwerekerayo temubaayo na kyama. Nze nyumya buli kimu naye nze sobola nyumya ku musajja owange. Kikyankola mu buliri, kikyankola kino. Ebyo mba sisobola. Bisigale nga bedroom matters between gwe naye. Naye bino kujjamba ate tulina olugambo. Ate wamma kyeyogereko ebiseera ebisinga abantu abagundi baba close friends bano ababeera mu nnyumba nga babeeramu 3, 4, 5 awo basinga okweryamu enkwe anti baba tebalina byakukola ne badda mu kunyumya ku basajja. Ono anzinawe bati oli n'anyumya naye ankola kino, oli yantutta tunampa ssente wezityo ono nankola kino. Ono ayagala emitwalo 5 gw'oli mu kuyombesa bbawo akwadde emitwalo 10 kyokka ng'ate ggwe zaakwadde onazaagala hafu yaazo kyekiddako. Kati awo era bw'ojja osanga bebbi wange ankubidde nno oli n'alaba ennamba. Omanyi abawala tutegula mangu abasajja ate mu ngeri enzibu ennyangu ennyo ate. Swi ng'omusajja yagenze dda kuba mwe mutegulwa mangu. Eri awo aba baakuba ne bwakozesa obukodyo n'amutwala. True. Kati beebyo nno. Gwe ate omulundi omulala. Olumulala. Nze bananjagala olugambo. Muyogera maama. Tumuleka waaki. Lwaki mumbulire nga toyogedde erinnya ojja kumbulira erinnya oluvannyuma. Nedda tumuleke. Yalimo kale yali okay gena maaso. Naye nga that night yali teyasulawo. Nali mbeerawo ye naye nga teyasulawo. Amaki ekyakutamya enganda okujja ewaka. Wataasulawo bbaawe nga waali balina abaana ye nga bbaawe waali. Kati oli yagenda mu ki yalina gye yagenda kwekyo ekiro. Omuwala. Kati ono nalina ekisenge kinali mbeeramu ye kinali nsulamu. Kitegeeza gayi yali yakulaba dda nga ayagala kulya. Gireke. So bambi muje. Lwe yafunamu waazi n'ayingira ekisenge kye. Gireke nja gikunyumya. Yalya? Nedda. Mwalwana. Nasula na bweru. Ginasula. Nsoko nyumize bana abantu banyumizisa mu bitundu gera maaso. Yakola bagiwulidde. Eyo tugireke. Wamma kabaka. Kati watola okoti okudduka ebyo. Ndeka. Wamma muje products zaffe zino za Manpower. Tewada mukusula wakakuolo. Linda gwo malo kulanga. Tugenda tuukawo. Kati nsoko lindeko gumiikiriza. Kale kangumi. So abasajja abali eyo tulina products za Manpower nga bakozesa Manpower. Ebisolo tebyazalisanga mmekeze ekiro. Tosinga binyo sogoneke nange. Gende kale nino koma okumboze eyo. Ndeka nino koma okumboze eyo. Gena maaso. Products zino za Manpower ne bamuyita double root coffee. Ajanjaba double root coffee. Double root. Yeah. Obadde okyanguya. It's double root coffee. Yono. Keka akasaketi ke kabeera muno. Double root coffee. Kati onajjanjaba iddi in main nga tosituka ku makya weakness selection premature libido enafu. Nebbanga lye wasometeza wali atakyayimuka ku makya. Anti kati wabawo oli nga tasobola kitegeererawo. Basululana. Nga tasobola kitegeererawo nga birina ebizibu naye nga n'okuba ne ssente nabeera nabo ng'erudda buba buzibu. So kati eno product ebeera ya mitwalo 12 package number. Naye full dose zinabba package 5. Okay. Kati woba tuba ne option 2 eza permanent. Waliwo gigula omulundi gumu eba ya 75. Ne wabawo gigulira mu installment ebeera ya mitwalo 12. Woba oyagalirako hani ebeera ya 17. So kati eno ejjanjaba biri eri bye nagambye permanently ate tubeerawo n'ekiba ne temporary. Osobola ogitwalira mu temporary
nemu permanent Eno, waba abagulako kamu nga just for sex use kamala buli week number. So kati eno product eba ya 12 naye ejjanjaba permanently namwe abalina pressure ne sukali akakozesa atya ebakakanya then nejjanjaba ne effect ziri eri ezajidetibwawo sukali ne pressure. Enkozesa y'akakantu okozesa akantu kamu tugambe leero noddamu next week kulwokuna kati buli kamu ka week akatabula atya entabula ateeka amazzi agookya tateekamu sukali na majaani. Ndaba ko wano 80 mils mix 1 sacket into 80 mils hot water, stir and serve. Konoka okay kiri bwe kiti kana akasaketi kamuwo kati nga bw'okalaba kakwate kateeke mu mazzi agookya 80 kati tugambe tampeko the 80 mils zo teeka mu tampeko nga mu mazzi agookya tabula bulungi then nywa. Naye effect ezibeerawo mbino ebintu alina obbanga yeegatta ate n'ekirala aba alina obbanga anywa amazzi koze ebintu ebigogola emisuwa biba strong kati olina making sure onywa amazzi so that vein zibaamu amazzi n'eddagala lireme kukola ki kukosa nnyo. Kati eno ye package bweti tubeerawo n'ono double to coffee candy lwakuba ono ali strong nnyo singa kano ako kensinga okwagala kano kalirizaani ye kali wakakozesa byennaku nakanuuna ate wali opadde kakunuuna nakanuuna nekakolera njala yali ennuma nenkalya njala neewona wamma ono kandi wamma yosinga ono naye nga before nga tonabagamba kintu kyonna ngenda kubagamba when you taking this take water munywa amazzi actually kakuyambako n'okunywa amazzi nywa amazzi asajja asinga tebanywa amazzi ate beera ng'okimanyi omukyala waali at least for a full week ng'omugenda kwegatta kuba muganda waake buli ddakiika 3 jakuba waggulu nkubuulira so kati kano kamaanyi osinga kano naye leero twalaako olabeko nako wekakola katwale so kati package eno box eno ye ya 15 full dose ya kandi eba ya mitwalo 8 oba ogitwalira mu installment eba ya 15 oba otwalirako hani eba ya mitwalo 2 installment. Kati kyovola beno njikuuza nnyo abasajja nga bafumbo kozi yo eba strong omuko oyo kandi naye kati ono muwulu ne oba toyina mukazi wake osobola mukozesa kasitobanga ne time y'okwegatta nga weegatta kuba mu wiiki oyinza okwegattamu emirundi nga 3 giba gimala cause wano bagamba consume one candy 1 hour to 30 minutes before activity and enjoy. So reaction yabyo bitandikira nze nkuwa 2 hours ze nkuwa before abasinga body zaabwe tozimanyi kyova nze nkuwa 2 hours before sex kuba mwe bitandika reactingira so ejja kuleega mukwano nze nkugambye kyovulaba mbasagala oyo yabe kiwala ku TikTok oyimuke kuba ko kajja kuleetera libido eyo ey'okwagala okwegatta nga gwe kennyini osituka weka nga toyina nakyolowoozezaako. So kyovulaba wa mu treatment ya bino products zange eno making sure oba ne time y'okwegatta ate n'amazzi geetaagisa okunywa obulungi. So ne tubeerawo ono hani ono yono gwe mbagambye okutwalira ku coffee kandi oba hani akuba ono nasigazaawo kino kipackage kimu naye buno bo weebuli buno bo weebuli kino bakinga kitambula nnyo speed anti kati oli waagamba nze kantwala akatini kamu alabanga akagenda okuggwamu amangu n'agula ono omunene ow'ekkumi kako keetaano then ono omunene wa 10 kyobulaba ono omunene aggwawo mangu naye kati abano abagala installment abagala just temporary abasinga batwalaako naye kati waba mu treatment ye atwala kino n'agamba kati ono ajja lwamu kuba ye omukozesa lw'ogenda kwegatta lw'omukozesa okozesa ejjiika egyo emu gy'onuuna oddamu onuuna kuba amala 2 ennaku 3 oddamu onuuna endala another 3 days ng'ate zino ziyiseewo oba olwoliddamu okwegatta yo so nono hani mulungi kyobula ye tosobola mugula yekka omugulirako ne coffee yes so kati ne tubeerawo chocolate bamuleese by the way bamuleese this is yakomyewo 7Q Q7 chocolate waliwo agula box namba
n'agitwala kuba box yamu mubeeramu 12 n'abutwala abutunda bukabulya simanyi oli yategeera chocolate simanyi oba amugula abatya oba alabika amutunda kuba baadde bakaleeta box 2 emu n'agitwala alabika amutunda box ebeeramu bulomeka 12 kyokka kablock olyako kamukamu kablock olyako kamukamu omenyako kamu alabika alina pharmacy n'obutunda kyonna kye yabutegeeramu Katonda yamanyi kabeera bwe kati bloko kanabe 1 2 3 1 2 3 4 5 6 mubeeramu 6 bebawala 6 ajja yesiriwaza nze kulabako obulabi nga muga kankwe ku chocolate olyeko amaliriza agamba naye walina ze kulabako naye lwaki tetwegattamuko nga mpulira kiri bulala ye wa feeling omusajja n'omukazi amukozesa nze mbanyonyodde omulimu gwawe buko sipiidi ako kazzeeyo wakategedde kati ono 27 wakategedde already chocolate ajja yeekoza nze kulabako mugamba likako ku chocolate namujja nno wala ndi nga box si ye ya bulijjo nti lyako kamukokka mu ddakiika ekirungi tebitegeerekeka tekuliiko information nti yakino mu ddakiika 3 oba 1 hour aba atandise ebbugumu nga lingi omugambirawe ngaoyeteeka wali ate bambi n'abakazi bamwegulira nti baba bagenze kubba abasajja esajja takyagala naye agamba kangene nkibbi nga alina okweteeka mu fiiri so kati eno spray eno ye tube biba long lasting tebijjanjaba biyita ku kitwe kungulu osiga ku kitwe kungulu kukakoka mabbali g'akatwe agaba erinnya eryo mu kitwe era kiba kitwe genda mu maaso wamma kati tube eno ne spray byo biyita kungulu ku kitwe mabbali g'akatwe byawe baatayirira wooteeka wosprayinga oba wosiga tube yo naye olina obba nga oyimye bulungi kozi yo etandika reactingira mu 5 minutes omukyala aba alina obbeerawo awo n'ovaako oba n'ogyesiigako n'okomawo teraga nti oba olina kyosiizeeko nno spray 3 kitundu tube ye 3 odege bakubye esasi mu kabina kati byo tebijjanjaba bino so kati yono chocolate wange mutegedde enkozesa yaayo abawala n'abasajja musobola omukozesa bambi talina buzibu nze nabanyonyodde so my number emmere ng'otumira akewammwe enamba eri 0764 300 383 enamba kweri awo mugenda girawo kweri ogiraba kweri ye enamba gy'olina okukubako you put the number someone again calls me njagala ku namba yasa n'omugamba nina video gye nakulabye njagala ku namba ne mugaba video ki kati agenda okwogera video nga naye nyini namba kweri nga naye ate namba nga kweri so to shipping worldwide oba oli mu kibuga ki oba oli mu country ki products zaffe zitukayo tezigaanibwa ne oba olina gw'otuma tasobola tegeera nti oba alina bino simanyi ogawulidde ate gali wala anyway so kombuulire kaakati otoloka otya mu nju kitandika kitya mu kisenge wali tosulamu n'abaana b'ewaka wali osula wekka kitegeeza yali nnyumba nnene kitegeeza walinga obitiggula ewaka nga oli akulaba fumita emboozi ayagala yonoonese anti kati ekiro ekyo saasula mu nju nasula bweru kyekikutuusa okusula ebweru anti kati kuba nali sisobola ki kyayagala kukola nze kuba by that time oba nali bagini ng'ayagala gikubuukawo nayo ndowooza naye singa tewali newamba nali kubeera noono mukwano gwange nali siri bagini so kati nali kati olaba wasevinga mu mukwano gwate oli nali sisobola era nafuluma nasula wabaneiba bye nasula nkeera ne banambuuza wasuzeewa nemugamba ng'omusajja yakubuuza omukazi namugamba nabadde nasuze eri mu baneiba kuba baali babamanyi nemugamba nasuze mu baneiba mugamba teyakifaako nnyo paka kati takimanyi akitegedde tasobola tegeera ajja kujukira olunaku lwe yakubuuza wasuzeewo tasobola
Banna mulete baganda bamwe waka musajja mikwano gyammwe olina nko betegereza bameidi awo olunaku lwokka kati lwofulumamukko bwoti lwotegera nti bulijjo bamulaba wano yeekoza amuvuma abo tebabeerano gwe nogobawoleza nobawoleza bambi talina wakubeera muleka abeereko wano kumbe oli akulaga nga tamwinamu interest fulumamu katini bwoti ojja kudda enkeera kautada mukama waatakutaasa n'atafuna lubuto wabula mugenda okulaba oli awoza kati muno yafunye olubuto kati ne baita kumbe ali mu nju yennyini lubuto so munnange bw'otyo n'owona essajja wakawona agasajja abiri ate oba toyagala ate biba byampaka era bwe biba byampaka ate watuukira sula ebweru tebyali byampaka anti so yangamba tebigenda kuluma ekitegeeza yali akimanyi nti oli vagin yali akimanyi ate n'abakazi n'omweyitiriza oleeta omuntu ewaka oli notandika okunyumiza oyo no noolaba ali vagin tebakakankonamu bawo omunyumiza byaki ategeere kati olaba ekiva mu kutegeera muli basiro kanjitwale oli ku mmere yange olya nkusuza nkujjanjaba ez'engoye nzikuwa kati kanjitwale bayitiridde okukuba omusajja amasasi banaaga mu malyambo malizi gwe sorry naye kati otambula ogaludde oti sisobola era neleero nekaaga nze sisobola bintu ngamba si ku ye otambula oti tuyinza ogaa si gwe wadduka ng'oli vagin awulandeka anyway bamuyita senga muto Sally ebintu ebisinga byayogeddeko these fingers twade twogedde ku nnimi biki specifically kati njagala enkozesa y'engalo zino omusajja ku mukazi engalo zino to satisfy tugenda zikozesa wali mu kwegatta mukwegatta ng'olwedde muli mukwegatta ate okozesa engalo ate ozikozesa otya ng'olwedde n'obumutaka genda mu maaso kati wabaawo tugambe nga muli musitawozi za mirundi esatu wabeerawo kye bayita missionary ne wabaawo one leg then ne wabaawo scissor ze zikola ku ngalo already oli mulimu kwegatta ogambye wabaawo scissor missionary ne one leg katutandike n'eriwa simanyi yonna gye tutandika nayo tandika ne one leg njagala kisooka gitegeera yeetya kati anti okugulu kumu kwa mukazi kwe kuba waggulu kwawanika omukazi omusajja kwawanika nga yeebase nga ayimiridde no nga either nga mutudde mu ntebe oba ku buliri kati omusajja n'awanika okugulu kumu okw'omukyala then omusajja n'adda wano wakati mukazi kati wadda wano wakati luno olugalo luno lwakozesa oyingiza eno wansi mu asi y'omukazi naye ayingizaayo layini eno layini yawaggulu omugiraba eno kati ateekayo half of this kasita taba nalwala diiki eri munda eno sayidi eno ate nga lona egenda eri ng'olwo ekigendererwa ki kyakumazisa kati emazisa eyo ebiseera ebisinga weebeerera we wano kuba asinga tosobola kitegeera nti ate awo omazisa otya omukyala kati omukyala aba alina obba nga aseereramukko kuba aba taseerera biba bijja muluma ate n'ekirala omusajja alina obba nga muwanvu mukko mu gundi ye mu inchi ze nga muwanvu mukko kuba waba mumpi kiba kijja mulemera aba tajja zina softness okitegedde kati omuwanvu aba ajja zina softness ate nga n'omukazi aseerera bulungi ate nga neeno olugalo luli eno wansi ng'ate na wazina omukyala lwaki softness kozi bwe ba hard omukazi ajja kwonoona ku buliri
pain ejamwongera eno wansi ate neno omuzina rapidness kati amixinge pain 2 akola atya kononera akole pukuli so kati awo ina audio jedawulire baby nsonyiwa sijja kuddamu pa makuuliri kale amasooka kangozo bangula amapya bamukola ebyo nedda naawe bagambako nti nno bamukola ebyo wajulire audio nzijiwuya eri ku TikTok okwezuuga so kati olugalo olwo luyambako omukyala aba awulira obupain fine aba awulira pain muko naye aba concentrating nnyo ku kino omusajja kyaba akola eno munda ng'ali muzina kyaba concentrating kuba aba aseerera ate ekyo eyo softness eridinganya abasajja otuuka eri wa munda then n'akabujjwambola okuvaayo obulungi then ne gali amazzi agamaze okuvaayo kyovulaba n'olugalo lukola kyamaanyi kyovulaba ojja funa tool waliwo tools zino ze bakozesa abakazi ne babateeka munda mu bino bidildo si dildo waliwo akantu katini kalinganga waliwo sweet oba wamulabako sweet ono w'empeta kati oyo omuyingizaawe bati kati wabeerayo akasigala eno waliwo vidiyo gye oba nagiraba kuwa nga bagiyingiza munda mu mukyala ng'ate eno bamuzina kati abasinga bakozesa that katuulu kati kabeera ng'enywanto abasinga eyo yennyini kabanga kanywanto we kati n'akayingiza munda mu mukyala mu Asia then neno n'asigala ng'azina bw'aba takozeseza lugalo sikoppa nnyo bintu by'abazungu ate by'abazungu batya n'okuzina kw'abazungu nedda kati awo so eyo tuulu eyo abasajja bagikozesa kyova abo omukwano guba tegusobola kubbawa ng'oleeta kino oleeta tuulu eno oleeta tuulu kasita eba tejja mmukosa yes kati kyovula abasinga baba tagirina asobola okukozesa zino engalo ddala luno olugalo luno kuba eno oluba lutono tasobola kukozesa luno lunene ku luno yes so kati awo mweyo style ya one leg n'olugalo abajja duyisa eno wansi eno asigale ng'azina omusajja kati awo yeyo style eyo eba nyangu mukoye olugalo luno duteeka eno wansi kuba aba wide muko yes kati then ya missionary omusajja aba amwebaseemu we bati kati era ne luno olugalo aba asobola oduteeka eno wansi era n'amuzinira awo mweyo missionary era naye eba nyangu era kyekimu n'esiza naye eba nyangu jjukira muba muliwe muti kati luno olugalo aba asobola oduteeka eno wansi mu mukyala anyway tuli ku The Truth Media, just go subscribe, follow Minesenga Muto Sally Monday to Friday. These days wakyusamu ndaba no regular sometimes ekiro so anytime expect her lives ku gundi bagiyita Sally Sarah ebeerako wali ng'ejjudde bulungi nnyo ng'abeerako live ng'asomesa ebintu bingi. I see people coming in commenting naye ndowooza lumu tujye tukoleyo live nga nkubuuza ebibuuzo ku nnyini nga nze nkubuuza iyo you invite me ne tukola gundi interview ne tugikolera okwo kwennyini. Tewali buzibu. I don't know ndowooza oba next week olweggulo si ku makya ate oba ojja kujja kiro saawa nnya kitono it's okay basi kinaako buzibu tukoleyo ko live abantu babibuuzo bibuulizaawo olaba otya ezina buzibu. Okay, so yeetaaga anything from her enamba y'essimu ku eryoko mukubireko counseling eddagala lyalanga cards zino aina zi truth or dare cards aina ziri cards bazita batya sex cards aina dice bagundi ebintu bingi byalina so womugezaako I think your relationship won't be the same again. Obeera n'omumaka go nobeera comfortable nti nze omusajja namufunza naye nga byokola byebyo oba oliwo nga kifaananyi akuse gwe najjulirizaako musajja mukola ebintu nga tasobola nakulowooza kuba ebbali billa nze nkubuulira omusajja osinga abasajja bebatola ebbali kubeera genda tesinga konti nikamukola ebintu ate nga gwe wakoobowa oba ne bamunyumiza akaana ako kabikola. Era naffe kusaidi yaffe abakazi abasajja era nabyo muba musobola obikola kuba naffe we tugenda ewalala nga babikola
Ani kale bakunyumiza nti oyo abikola n'obagamba we wange ate amusinga kuba byankola gwe tobimanyi kitegeeza muba mugudde ddula batajja kgenda waakali ate era n'abasajja era kyekimu naye mbw abasajja munaabe mutungulu naye naye omanyiira ate ge mazima ate nkulimbe mu ababikola omanyiira ge mazima gwoba onaaba ng'oli tanaaba gwaba gwe kasoonaaba kasita weenaabire abantu mubaleke batungunune anyway tunadamu the next time we meet Sally enamba kweziri contact her aleta tolwanira bintu bitali bibyo tumaze leka ebintu bya